Oluvannyuma lw'abatembeeyi abatundira ku nguudo za Kampala okugobebwa abasuubuzi abakolera mu maduuka aba Kampala City Traders Association Kasiita babatembeeyi beekubidde omulanga eri Lord Mayor w'ekibuga Erias Lukwago nga bagamba nti tebalina wa kutundira byamaguzi byabwe bwe baba bagobeddwa ku nguudo. Teriyo mutembeeyi ayinza kugaanira ku kkubo. Teriyo mutembeeyi ayinza kubeera mu kkubo. Meya ne bwofuna abakansa aba naye kati mugenda kuyisa ssente muyise obukadde 5 mugende tugenda kuba batembeeyi obukadde 5 naye abatembeeyi abo okumanya bagonvu ne bwofuna abasirikale 5 abakesisi osanga ekya wonna tewali osanga tewali naye embeera eriwo kuteekateeka. Bano batotoledde Lukwago ennaku yaabwe nga bagamba nti ab'amaduuka beekyusiza mu kitinga mbazzi kubanga be babaleka okutundira ku bubalaza bw'amaduuka gaabwe olwo ne babasoloozaako ensimbi kyokka nga kati be bamu be baagala okubagoba ku nguudo. Naye n'abasuubuzi bennyini ab'amaduuka balina pulobulemu emu bapangisa edduuka bw'amala okupangisa edduuka ku kigi n'apangisaako omuntu omulala ate ne wano mu kkubo n'alyawo ssente endala nabo pulobulemu yaabwe. Ye ssentebe w'abasuubuzi abatundira mu Zakeedi Katongole Godfrey yeeganya eby'okupangisa abatembeeyi bano ku mbalaza z'amaduuka gaabwe era n'anenya Lord Mayor nti yeekobana n'abatembeeyi okulemera ku mbalaza ng'ate bo bafiirwa obutitimbe bw'ensimbi. Amaduuka g'omu Kampala gasasula wakati w'obukadde 5 n'obukadde 10 agali wabweru w'ebizimbe. Sisobola kubanga nina ekintu kye ndyamu ssente ate n'ekikompleiningako ekiri baawo ekyo bakikoze kwetaasa na kugezaako kwenywereza mu bifo mwe batalina kubeera. Era ng'abasuubuzi tuli banyiivu nnyo eri Lord Mayor nti yeebakidde nnyo abantu abavaamu omusolo omungi. Naye Lord Mayor Lukwago ategeezezza nti ensonga zino si za byabufuzi wabula agenda kukola ne kanso ye mu lutuulo oluddako basobole okuvaayo n'entegeka ey'enkalakkalira egenda okuggyawo obukuubagano wakati w'abatembeeyi n'abasuubuzi. Ensonga y'okugoba abatembeeyi ku nguudo za Kampala yatandika mu mwaka gwa 2011 mu kaweefube w'okulongoosa ekibuga mangu ddala nga nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi yakatuula mu ntebe. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.